eno yemu ku zo ze naweereza right teri emu ku zo so buli lwoba n'embuzi enzungu zino zino ekika kino ezirimu cross omanya nti tolina kusikipinga bintu ebyo bye twogeddeko deworming alina okubeera mu budde okufuuyira kulina okubeera mu budde okulongoosa we zisula nakyo kikulu because buli we zibeera exposed to bukyafu zijjamu infections so bw'oba ozibeeza wamu n'ezino eziri loko eri loko eyinza obutalwalirawo but eri enzungu ejja kulwalirawo ejja kulagirawo sayini nti owaaye ndi mulwadde neetaaga omusawo ekitali ku zino eziri crossed because tezamanyiira mbeera bwe gyoba ozitaddemu tuli ffennaku ekyo so bye bitawaanya wano obudde buno ekyo kikyokulongoosa omuli sijjangako wano nga zirabika bubi ekifo we zisula kirabika bubi ogwo omulimu gwo mugukoze eki mugukoledde ddala embuzi ennume ebintu ebyo nabyo banyonyola ku luli so bwe tuba nga tunoonya embuzi ey'oku breeding ebiseera ebisinga bwe tuba nga tukikola features ezo ze nabagamba tulina okukola ki kuzikonsidaringa netutalonda kabuzibuzi akatalina ki ekifuba kirina okubeera nga kigazi obuwanvu ate nga ne balls ezo tezisaaginga nga tezizinanga ezeeyo bwekola ki ensonga lwaki eri eyafudde eyinamu obwana bungi is because ebadde eyina libido nga y'amaanyi zibadde mu bbanga lyerimu naye eri ibadde eyina libido nga y'amaanyi naye eno libido yaayo ntono balls zaayo zisaaginga so eba tesobola competinga n'eri eri stable bulungi eri ye yalina oba eno nalabanga ezeeno ezisaaginga ennyo okusinga eri nazetegereza bulungi ssebo nina ne ka vidiyo eriwe yali enkuluko zonna zenkana lwakuba nti eriyo yasookamu eno eriyo yasooka okay evolaba eri eyinamu abaana
nti olina ebirala by'ombuuza bye tannaba kuddamu. Kakati ensonga esinze okutukomyawo wano ku faamu yakujjanjaba. Initially naliwoko ndowooza omwezi nga gumu emabega, waliwo cases nga tezifaanana bulungi, so nenzijja nenzikeberako, ne tukebera ebintu bingi nnyo ne tusanga nga zirina omusujja ogw'enkwa, nga zirina ebiwuka eby'enjawulo, nga teziri mu mbeera nnungi nga n'emmere entono. So twali tulina okujjanjaba immediately but ne tulwamukko olw'embeera eziteebereka. However, wagenze okuyitawo ebbanga eryo lye twogeddeko, ne bareportinga nti embuzi emu yafudde ate ennume. So zaali bbiri. Ratio erina kubeera ya mbuzi 3 ku mbuzi ennume emu. Buli mbuzi 3 enkazi zirina okusaavingibwa embuzi ennume emu. Ekisukkako awo embuzi ennume ebeera overworked, etandika okufuna ebizibu ng'ekyali nto ebiva mu kugi overloadinga emirimu. Ebizibu ng'okutandika okuba ne libido entono, ebizibu ng'okutandika okufiringa blanks ng'erinnyira naye nga tewakisa. Ekyo kye kimu ku byo. Then nayo nga yo ekoowa mangu. Amaanyi gagiggwamu mangu n'ebeera dormant, ng'ekola gwa kulya kugejja nga tekyasobola kukola ki? Kulinnyira kuba ebeera overloaded, ebeera overworked. Then mu kisibo olina okubaamu n'obubuzi obulume bwe tuyita teasers. Obubuzi obwo obulume kye bukola, bugoba enkazi ezo zonna ezibeera ku heat, ne zisignalinga eri zino enkulu nti eno eri ku heat eyagala kukola ki? Then ate bugiwa ne competition. Buli lwebeeramu nga eraba waliwo agiwa competition, naye ejja kubeera effective. Naye bw'ebeeramu emu nga terina competition, ebeera redundant, tekola mirimu gyayo kimala. Eri wabweru waliyo obubuzi bumeka?
Soko kayingize kafune. Ogitadde tetunnagikuba. Nasoose gikuba? Wasoose gikuba. Ate neerabidde. Mwagikubadde minazi ne? That is okay. Bw'oba ogiwadde eddagala ly'ebiwuka tolina gikkiriza kunywa mazzi nga tewannayitawo at least essaawa 4. Yeah. Then kinyuma nnyo bw'oba nga oziwa eddagala eryo zibeere ku empty stomach nga tezinnaba kulya kantu na kamu. Keka kabadde bweru. Kali twakamaze. Ako kawedde. Senda will come back with a new song for you, 'cause God is good.
bwe tuba tukuba empisa eno tetuwunzika bulago. So empiso zino zitwalo ojja zifumbako mu mazzi zitereke na lino litereke. Eno vitamin wange teyabaddewo ku budget. So, nga bwe mbikugambye tobyerabira. Leeta ebitabo tuwandiikemu bye tukoze olwaleero ne bye tuddako kukola such that osobola followinga bulungi. Sawa zino musobola okuzireka ne zigenda ne zirya naye mulindeko kuziwa amazzi. Then n'omunnyo mulina okugubeezaamu. Gubeeremu such that ziguyutilizing obudde buno nga tumaze okuziwa eddagala eryo. Kubanga zigwetaaga gulina obeera mu 24/7. So, gwe gwa leero. Gwe tukoze leero. Guweddeyo. Tubadde wano bayitawo Kalangaalo mu Mityana district. Ku mutala kwe banzaala kwennyini kwenviira ddala. Essingo. Ndi mwana wa Kaalo wali we bayita Mutetema. Mutetema ke katawuni akasooka nga tonnaba kudda Kalangaalo. Mu maaso wali we bazaala Kamiiri. Omuyimbi wamwe abamalako emirembe e Kampala. Kalangaalo yeeno then ekikubo ekikwata wali mu maaso wali. No, mu katawuni kali ke tutuuseemu. Then bo odda wali ku kasozi kali akali wali maaso. We baziika ne Eke we bamuziika awo. Nakawere. Ne Eke we twamuwummuzaawo. Kale mugende mulye. Bye.